yakusaba banaffe aba Ssaabaddu Kasanda okuva Essingo munone ebbaluwa ebasiima mu Parliament. Naddala nze Patrick Nsamba Ssebo Katikkiro wa Buganda, buli twogera ku Uganda empya njagala nnyo okulaba ku Uganda eyo nga Buganda teyimiriddeewo ku luwalo. Njagala nnyo okulaba ku Uganda eyo nga Tooro teyimiriddeewo kusaba bantu baayo, nga n'amawanga agali mu nsi eno ddala mawanga agayimiridde. Bw'otunuulira wali ku geeti ya Parliament, bw'oba oyingira mu Parliament, kuliko amawanga agakola Uganda, ng'amawanga kuliko Acholi, kuliko Lango, Bugisu, Buganda, Ankole. Ebintu byatabukirawa okubeera nti ate bwe tutuuka ku national cake amawanga ago tegalina we galabikira mu kusalawo ki ekikolebwa wa. Naali agadde okulaba ku Uganda nga bwe tuba tuteekerateekera Uganda nga waliwo Senate nga omukulembeze wa Buganda yatuula wali okugamba nti priorities za Buganda ze zino, ng'omukulembeze w'ettoolo oba owankole nga bava nga baleeta priorities zaayo. Saba w'ekitiibwa Katikkiro, bwe ntuukayo ennaku zino nnwanira abantu b'e Kasanda North, era entalo mba njagala akantu akalende wa Kasanda North, n'obudde bakuwa butono okwogera ku nsonga za Buganda. N'olwekyo bwe tunaatereeza ensi eno, kino ekintu ky'abantu ba Buganda kye bakola kirungi nnyo ekyaluwalo, naye Buganda nsingagga esobola okuyimirirawo ku musolo guva mu bantu ba Buganda. Era nga Patrick Nsamba buli lwenfuna omukisa eyo ye Uganda gyenkola ki gyenjagala. Bwe mubyogerako eyo bw'oleeta ku nsonga bwetyo nga batandika okugamba nti abo batambuza byaki, naye njagala nkubategeeze bannange, Katikkiro wa Buganda, ensi ya Europe nga continent ejjudde amawanga agataweza bantu Buganda beeyina. Waliwo amawanga nga galina abantu 50 naye nga boogera olulimi lwe luki. Waliwo amawanga nga galina abantu akakadde kamu nga boogera olulimi lwe luki lwe lumu. Kati nange njagala kulaba ku Uganda eyo ng'abantu b'ensi eno, ensi za Uganda ze zikola Uganda, era ndowooza kwe kulwana okutuufu tulina okugendamu mu discussion ze tulina okugendamu zeezo. Naye njagala kwebaza nga nkozesa omuzindaalo guno mwenna abavudde gye muvudde ne muleeta oluwalo mwaka ku mwaka okwongera okuzimba Buganda. Ssebo Katikkiro, kino kyokola kituufu nnyo okubeera n'obukulembeze obuva ku byalo paka wano. Ensi nga Buganda ejja kuyimirirawo na bukulembeze, era lino suubidde nnyo kyensuubira nti amawanga amalala agakola Uganda mu kifo ky'okudda mu kwennyamira gazimbe mu mbeera ekola ki, seera kijja kutuuka Buganda ebeere Buganda. Mukama abampeera omukisa. Yabikolwa bwe nkuŋŋaanya obuwumbi 2 Kabaka n'ajjanjaba abantu, si kyetugamba. Omanyi bw'oba obanja gw'osinga okukola, tulina bye tubanja, tulina okunyiikira. Atalina kyabanja abeera awo n'akeera ne bamusiikira amagi, n'atunulako eno ku ssaawa 5 ne baleeta kasooli omwokye, n'atunula eno ku ssaawa 9 ne baleeta ennyama enjokye. Naye gw'abanja bawadduse dda wagenze dda ebukoto okwata abo abatagala kusasula ssente ze ez'emmwanyi mu nkenga. N'olwekyo federo tujagala naye ejja kusanga tukola, ate tujja kugifuna kubanga abantu kye baagala kifaananako amazzi. Mwabazimbye amayumba n'otawa amazzi we gayita, n'osereka ennyumba nga eri bweti akasolya nga
Singo mukiyita flat. Ffe mu Buganda tukiyita muswete naye mu abeesinga engeri gye muliraanye Bunyoro tomanya. N'ozimba ennyumba eribwe amazzi ne bw'okola otya gafuna we gayita. Kyekintu abantu kye baba baagala tosobola kukizibikira. Oyinza okukizibikira leero n'enkya. N'olwekyo temuggwamu ssuubi ku nsonga ezo. Mwe mwekuumire ku Kabaka muliraba ekivaawo. Mulikiraba ekijja. Naye obubaka mbusiimye nnyo. Naye baza abaana abayimbi abo abalondeddwa mu bwerufu. Mu ggombolola Ssaaba wali Bukoto ekirimi eyo si ggombolola yo. Eyo ggombolola yekirimya nawulidde abantu dduka. Kaakati okulonda abeero si mudduka mutya emisinde. Naye abalondeddwa tubayozaayoza ate n'ebyo ebirumira mu byegendereze bijja tuleetera emitawaana. Omukulembeze w'Elusi esooka abeerawo ku kyalo. Akulembera ku kyalo simanyi bulungi mu Buganda ekyalo kibeerako abantu nga bameka okutwaliza awamu. Abantu 3 bwe batyo 250 bwe batyo ab'ebitaano babeerera mu bibuga naye eri mu byalo bayinza obutawera. Kati omuntu abeera nabo abeera abamanyi abeera abategeera nabo babeera bamumanyi. Kyemuva mulaba nga kibi nnyo okulonda ku mutendero ogwo bwe gubeeramu emisinde ne kibooko. Kibanga ekitegeeza nti aleese emigga ayagala kulwanya bantu ba ku kyalo. Bwe kuba kulonda nga bano beemuppi Patrick Nsamba kubanga ekitundu kyatwala kiba kinene n'abantu baatwala bona tayinza kubamanya muntu ku muntu. Naye ku kyalo abantu obeera obamanyi. Kati ate bw'obalwanyisa ku kyalo kiki kyogezaako okukola? Olutalo olutuuse ku kyalo abantu balwanire obwero si esooka kiswaza era tukivumirira. Kaakati mwe abalondeddwa musuubirwa okutegeera ensonga eziri ku byalo byammwe. Musuubirwa okutegeera emirimu abantu b'oku kyalo gye bakola. Wano mu Buganda abasinga balimi, kuliko n'abalunda, kuliko n'abasuubula n'emirimu emirala. Era mulimo gwa LC okukubiriza abantu ku kyalo buli omu abeeko kyakola. Tetwagala byalo mu Buganda bitalina mmere. Kati omusana gubadde gwaka naye tumanyi enkuba egenda kutonnya. Abantu ebisambu babikandudde. Tetwagala kyalo kitalina mwanyi. Mwabe Kasande eyo mulima nnyo ne kasooli ndowooza. Mulime kasooli, mulime lumonde. Tetwagala muntu ava ku kyalo Kasanda. Kiri wakazi ekyasinze baakiyisaani. Waliwo ekyalo kye baatugambye ekyasinze mu Ssaabaddu. Omuluko ogwasinze baaguyisaani. Wangi? Kitongo. Tetwagala ku kyalo Kitongo kuliko abantu abasabiriza. Onaye muppi gwe mulaba wano tasobola kulabirira buli maka agali ku kyalo Kitongo. Tasobola, sente tazirina. Era bw'onoobanga olina by'okola ebibyo tojja kulinda nti omubaka wa Paalamenti yazze ate mwegayirira okutwala abaana okusoma. Twagala buli mu maka ekitongo buli muntu ng'alinako ente ya Kabaka. Nkozesa Kitongo kubanga ekitiibwa nti ngenda kukozesa kyalo Kasanje gye nzaalwa eri mu Bukoto Ssaaba wali. Ndi Kitongo ewammwe Bisingo. Buli muntu abe n'ente ya Kabaka. Ente teyagala kwogererwa. Abaana bano abato mubalaba beetaaga okunywa amata. Nammwe abantu abakulu. Ate bw'oba owezezza emyaka 5 mu 5
naye abaana abato kyatteeka okunywa amata. Twetaaga obusa okuliikiriza ettaka ly'ekitongo Oweekitiibwa Kawuki likaddiye, lyetaaga okuliikiriza emmwanyi zisobole okubala ne kasooli. Tunaava wano ng'okyalina ky'ommanja ku ssinga. Abantu bayiga obusuubuzi. Obusuubuzi bulimu nnyo ssente, era ensi ezimanyi okusuubula zigaggawala. Abantu ba wano mu Uganda baagala nnyo okgenda wano mu United Arab Emirates, naddala e Dubai, essaza ly'e Dubai. Tewali kamugagga kokuna okugjako amafuta, naye baayiga okusuubula. Baayiga okusuubula. Ensi Bugirimaani mu Bulaaya esinga Uganda okufuna mu mmwanyi. Tebalina muntu wadde n'ogumu bwe guti, naye batusinga ensimbi eziba mu mmwanyi. Bo basuubula emmwanyi okuva mu mawanga ag'ebweru ate ne baziguza abalala. Obusuubuzi, twagala abantu mu Buganda bayiga obusuubuzi, balekerawo okutya n'okutunda ebintu ebweru. Omuntu osobola okulima kasooli ekasanda n'omwetwalira e Kenya, naye abantu ba wano bakitya nnyo. Nsanyusa okulaba owessaza atwala abantu ba Kabaka bali mu Busoga, tusangayire okubona omuntu alimye kasooli ekasanda asobola omwetwalira e Kenya, naye abantu bakyalimu okutya. Simanyi lwaki abantu batya ab'essingo. Ab'essingo mubeere bavumu, mulime kasooli mu mutwale e Kenya, mmwe mwennyini mujja kufuna ssente. Oweerosi bino byenjogerako eyalondeddwa bw'aba abitegeera abajjagganyula nnyo abantu. Oweerosi eyalondeddwa alina okulaba nti ekyalo tekibeerako mbeera etabangula mirembe, kubanga bwe gitabanguka ekyalo tekikula. Era Oweerosi omutuufu ataliyo neeyabbya akalulu. Oweerosi omutuufu omubbi ku kyalo abeera amumanyi, kubanga abantu aba bamanyi. Era mubakwata ababbi mubakwase poliisi. Ennaku zino obubbi bw'emmwanyi buli bulala, buli wantu. Omuntu ayinza kusiiba mu nnimiro ng'alima mmwanyi ze oba kasooli we, ate kyala kimpadde najja mmwanyi n'azitwala. Oluusi ababbi bano batta n'abantu, batemula abantu, naddala e Buddu eyo batemula abantu babaggyeko ssente, babaggyeko n'emmwanyi. Oweerosi ensonga zino tukusuubira ojja kubanga ozirondoola, osobola okumanya nti abavubuka abo basiba batudde awo naye babeera banywa omwenge, ssente ze batwala mu bbaala bazijjawa. Oweerosi alina okunyweza ensonga y'obuyonjo ku kyalo, ne kaabuyonjo nga kuliko n'ekibikkako, nga waliwo n'amazzi mu kadomola aganaaba mu ngalo bano abava emmanju. Sabbuuni aba mulungi, naye waakiri ne bwaba taliiwo naye ng'amazzi weegali. Ekyalo ky'ekitongo, abantu bava emmanju baleme kunaaba mu ngalo, ng'ate balonze Oweerosi ekyalo ky'ekitongo e Kasanda mu Ssingo. Amaka gayonjebwe, embuzi tezisula na bantu, enkoko tezisula na bantu, abaana bayonjebwe, baliisibwe bulungi, emmere bakkute. Omwana omuto kyasinga okwagala kukkuta, teyeerondalonda mu abakulu. Omwana bulabe bakubye mu ngalo. Omwana omuto teyeerondalonda mu abakulu. Saagala bino byewafumbye, saagala biri, saagala bino, omwanyi nalwala sukaali. Omwana ayagala kulya mmere nakkuta. Kikulu nnyo, omwana nakkuta. Twagala abaana nga bambadde engatto, saagala kulaba mwana mu Buganda atambuza bigere ng'agenda ku ssomero. Waakiri ayambale niigiina. Obwavu gye buli mu Buganda, naye mu kitongo eyo waliyo abaavu ssebo Oweekitiibwa Kawuki. Naye nabo basobola okugula engatto, engatto egula emitwalo 6 n'ebeerawo omwaka mulamba. Naye abo abatagulira baana ngatto ate balina essowaani ekwata TV. Ogula otya essowaani ekwata TV ya mitwalo 15?
n'obulwa emitwalo 6 ejigula engatto, omwana agenda alinnye ku musumaali gumukwasa tetanus, ate ove ekitongo eddwaliro ery'okumpi liri luddawo, ogende ekasanda okujjanjaba omwana emitwalo 3 gigende okujjanjaba tetanus. Saba omwami wa Kabaka atwali ekyalo Kitongo, bagambe Katikkiro yagambye taagala kulaba mwana atambuza byeri ng'agenda ku ssomero, ne bw'abeera awaka bamugulire niigiina anti akutwala ekiro. Nsonga nkulu olwa bino byenkoonyeeko ku mirimu gy'omukulembeze mu LC, kitegeeza nti obuweereza bwa LC tebuliimu ndowooza ya bibiina bya bufuzi. Gwe yalondeddwa oyinza okuba owa NRM, oyinza okuba owa NUP, naye obuweereza ku kyalo tebuliimu langi. Era njagala okukakasa bano abalondeddwa nti abanaasosola be babeera nabo bajja kulemwa, n'obukulembeze bujja kubalema. Abantu ku byalo mu baweereza watali kusosola mu byabufuzi, mu ddiini oba mu mawanga. Simanyi ono omuwandiisi w'eggombolola y'Entenjero oba bamusosola, ndabye yeerwana kuba naye ndi Muganda, nayonka buyonsi nnyo naye ndi Muganda. Tetwagala busosoze. Mu ntereeza y'Obwakabaka obwami mu Buganda, omwami omutongole takugirwa kwesimbawo ku LC esooka oba LC ey'okubiri. Omutongole wa Kabaka asobola okwesimbawo kubanze omutongole ali ku kyalo wali n'abantu, n'owa LC ali wali n'abantu. Era nze babyogedde awo, simanyi ebibiina bino byawangudde bino tebyawangudde, sirina kyendabamu ku buweereza obw'oku kyalo. Ebyo ebibiina by'obufuzi ku byalo tebiriimu makulu, era abikuliriza tayagala nkulaakulana mu byalo. Obwakabaka omutongole asobola okwesimbawo, era tuba tubagamba nti weesimbawo ne toddamu ebyo bya bibiina, jangu obage njagala kubaweereza ku kyalo ne Kabaka mmanyi. LC esooka, LC ey'okubiri, byonna mutendera gwa byalo. Ssaabasajja kyeyava aleka abatongole n'ab'emiruka okwesimbawo bwe baba baagadde eyo mu bitundu byabwe. Naye tetukkiriza Bena Nampijja ow'eggombolola Ssaabawaali Bukoto kwesimbawo, oba Ssebwana nannyini ssaza Busiro tetumuganya kwesimbawo, oba omukiise mu lukiiko lwa Buganda, oba minisita ng'Oweekitiibwa Kitooke. Awo oba olina kusooka kuzza bwami, okomyawo obwami n'olyoka ogenda weesimbawo, kuba kati onooba otalaaga Ssaabawaali Bukoto oyagala bakuvujjirira bakuyiira obululu eno n'eri, onookola otya? Ojja kuba olina oludda lw'oliko, kati olwo abatali ku ludda lwo banaakola batya? Naye ku kyalo nze sirina nnyo kyendabawo, era ndowooza ensonga eyo etegeerekese bulungi. Abatongole n'ab'emiruka abalondeddwa ku LC okulaga omutindo mu buweereza mwe balondeddwa. Omutongole talya nguzi, tasaliriza, tasosola, abeera mweruufu mu byakola era nga byayogera byakola. Kale omwami wa Kabaka bw'aba alondeddwa ku LC, tusuubira nti ebisaanyizo ebyo anaabitwala mu kifo ekyo mwalondeddwa. Nga bamu bwe mwogedde, enkola eyasitula omutindo eruubirira kutuza ku ntikko. Obuweereza obutali bwa mutindo tebubala bibala bisava, gadde byengalye neemalidde sambala. Enkola ez'engeri eyo zikonzibya emirimu, ate nga ffe ab'omulembe omutebi tulina kukola abavubuka kye bagamba ebiriyo.
ebiriyo birina kuba bya mutindo gwokka nga tusuubira nti bajja kumanya nti twabayambye era nga tumanyi nti bajja kutwebaza. Naye bano bannalootale bano badduukirira abantu be batamanyi, nga nabali be badduukirira ababadduukirire tebabamanyi. Sirowooza nti abasese bangi bamanyi. Nyalange nze Bisasa Moses muwanika w'olukiiko lw'essaza lya Busiro. Katikkiro ayogedde bulungi ku nsonga y'okulonda abakulembeze b'ebyalo ate n'emyuka okwakaggwa. Lwange ndowooza nti ekiseera kituuse okulonda kuveewo kubanga tebukyalina makulu. Abantu beteekateeka bulungi ng'abamanyiganya ababeera ku kyalo era ne bakkiriziganya nti mu budde buno mu kiseera kino ono yaba atukulembera. Kikwasa ennaku nti abalondesa ate nga nabo baluusi babeera mu byalo byaffe ebyo mwe bava ate ne balangira omuntu omulala. Kyalabika mu byalo bingi mu Kakiri nina gye mmanyi Ebusonko Nvuuka yawangula n'awangula abaddeko emyaka ndowooza 35 yakulemberedde ekyalo ekyo era ne balangirira mulala. Kimalamu naddala abavubuka amaanyi, kimalamu abatuuze amaanyi. Osanga omuntu agundidde alaba okumala obudde bwe n'agenda n'asimba layini tekikyakola makulu wadde kalulunga ka box ate n'okabba ng'abantu balowoozeza kirala. Endowooza kyakusaalirwa nnyo. Gye tulaga tulina empeke gye tusiga mu bantu ey'obukyayi ey'obujja ate nga ya bulabe eyinza okubanga olwaleero tejja kukosa abo bagenda gisiga nga bw'olaba oli asimba omuyembe ng'ate si yagenda okugulyako. Bannaffe abasiga obukyayi buno bayinza obutagabana ku busungu obunaava mu bukyayi buno kubanga bayinza okuba nga bagenze naye balese ng'abantu baawukanye. Osanga omuntu ng'atambula yeeyogeza yekka, si lwakuba yandibadde yeeyogeza yekka naye nga yeebuuza bino bikyagasa, bino bikyetaagisa. Kakati bwe tunagenda tutuuma obusungu obumu bantu ekiseera kigenda kutuuka bubwatuke ng'owulira Esoroti bubwatuse, Arua bubwatuse n'ewalala wonna bubwatuse naye ng'ababusize obumu nga tebakyaliwo. Awo nno nze nkubiriza abantu wulira ba omuntu nga wavunaanyizibwa nnyo nga yavunaanyizibwa ku by'okulonda ng'abalaata nti okulonda kuno kwabadde kwa mirembe nnyo nogamba babeera wa kugamba omuntu neewugguusiza ddala bwe kuba kwewugguusa. Nze ndowooza nti ekiseera kituuse abantu baddemu beefumiitirize wa wetugenda okuleka eggwanga lino. Abantu abamu balabika eggwanga lino baalisengako busenzi, basenze bagenda kutambula bagende mu ggwanga eddala, baleke nga abali mu ggwanga muno buli omu yeetemaatema. Nze njagala kusaba nze ng'eyayiggako buli omu abeerako n'obukugu. Nze nayiga ne jjajja nga nkyali muto nalowooza agenda kunteeka ku lutuula naye natuuka wali naŋŋa nti gwe genda oyamire, simanyi oba mumanyi okwamira kubanga amaanyi gange awo gaali nasobola okuwogga n'essaawa nnamba. Abantu b'ekyalo bwe bagamba nti ono yasobola otukulembera ate gwe n'ogamba ono yasobola okubakulembera oba obanyiiza. Nze Mutaka Ssekayuba nga nzowesiga Ssekayuba Essenge, nze ndumira ttiimu okungojja Ssaabasajja Kabaka. Okusinziira ku nsonga za LC mu bitundu ebirala twalabyeyo emivuyo naye ate Essenge eno ewaffe mu Busiro emivuyo ate gyabadde mingi nnyo. Batuuse okulaba nga owakakiiko k'ebyokulonda abaze abantu abasoba mu 9 nga ba chairman Mwami Walakira abaddeko ate munnaffe Mwami Alinayitwe ye n'abeera n'obululu 10 naye ate ow'obululu 10 n'alangirirwa nga namulangirira atudde ku pika. Ekintu ekyabadde ekiki ekintu ekikyamu. So tulowooza nti emivuyo egyeyulikidde mu bitundu ebirala byonna gisaana okuterezebwa
ate era negiyulikidde senge nagyo gisaana okutereezebwa kubanga kyetaagisa okutereeza abantu baweebwa omuntu abeera akoze eki awangudde so si kuweebwa buweebwa muntu nti kakati ffe tubawadde ono bwe kityo tubasigala ne kyebaagala ku mutima kaakati ekintu ekyo kyebaagala ku mutima luliba olwo nekitunukayo ekisinga otweraliikiriza nti kiyinza okuvaayo obubi naye expression ey'abantu baffe eri omuntu gwe baba baagala basigala nayo kati okugeza bw'ojja mu kiboga okiraba ne tutandika n'eŋŋombe ezitategeerekeka omukakaatike atali mukakaatike owaffe atali waffe ebintu ebyo ow'abantu niweebuuza nti ate oli wa bisolo kati eŋŋombe ezo zigenda zeeyongera obungi ate ne mwero si wano kyabaddewo ng'abantu basimbye layini mu buwanvu alondesa n'enfula mbw aliisa ekiwa n'adduka n'ebipapula ne bateekamu bye baagala ku kyalo eky'abantu ebisatu ogenda kuddawa nga wabbye kabbe obuzibu bunene nnyo so ndowooza tutegeezebwa oba ebibiina bino biveewo biviirewo ddala tumanye nti tujja bwannamunigina tujje ku ekiki ekirungo kyo abantu baba kye baagala bagende nakyo okusinga okweteeka ku bibiina ebyali approved by the government system ate ne biba nga bwe tutuuka eri mu bantu tulabikanga abamenyi b'amateeka bwekirabikanga so obuweereza tetubwonoona actually tutta n'emitima gy'abaana baffe kubanga abantu baleekaana kaaya ate ne basembanga tebaloba nti yegwe mubaka tebabitegeera kibamalamu amaanyi ffe kye twakula tulaba tetumanyi oba be tuzadde banaakula kye balaba oba kye bawulira so twetaaga kusabiranga Uganda waliwo ebisobye bingi ebyetaaga okutereeza naddala mu kulonda obululu Moses baagala erinnya lyange mmeeya wa Kakiiti Town Council owa 2026 2030 okusinziira ku bukulembeze nga bwe butambudde okulonda twalonze bulungi twasookera ku kalulu k'abakyala ne tukalonda bulungi era nina obukakafu nti LC1 ne LC2 ne LC3 egenda okujja tugenda kukolera ddala bulungi nga ffe ab'enaare ate era ku LC1 ey'ebyalo era nayo tukoze bulungi nti twafaananye okugabana mu ngeri y'ebibiina ab'ebibiina ne batwalako naffe ne tutwalako naye ate twatutte LC ezisukka 8 ku byalo 12 byonna ate era ku LC2 bwe nagenze awo nafaananye akukumba obukukumbi kubanga nabadde nzikiriziganya bulungi n'abakulembeze abalondeddwa ate nga nange ndeesa abakulembeze abalungi kubanga kyetaagisa kuleeta abakulembeze balungi abalonze eri babawaakati era ekyo twakikoze ku byalo ku miruka 6 nina obukakafu nti emiruka 5 NRM yagiwangudde era twakoledde ddala bulungi ate ngamba ku kyakati okulu tebitera nnyo kuddikamu naye ate era mu ngeri era ey'enjawulo nti batera okugamba nti buli mbuzi ku nkondo yaayo naffe tulina kgenda ku nkondo zaffe nga tugenze mu byokulonda weewaawo wabeerawo omukisa abalala bali gwe batuwa nga batulabyemu ebibala ebyenkizo kubanga tubeeramu ebibala ebyenkizo omuntu byatunuulira n'abanga alina ekifaananyi kirungi naye olwaleero ebyobufuzi si bye byandeese wano leero twegattidde wamu ne bakansalazi bange bonna deputy mayor ndi naye wano ate era ne kansala wange omu ku mu banene ow'ekikubampanga waze ate era tukkiriza nti bye tugenda okuweereza abantu ne Buganda naye omubiri abantu abasinga lwakuba ndowooza beetaaga kubisomesa ebyobufuzi biriwo okulwanagana na bigambo na njawukana era ebyo tebitusobola kubyawula na byabufuzi era abamu bagambanga n'okugamba nti kusiiga nziro weewaawo tetukyayagala byabufuzi ebyo byali byedda biri naye mu byobufuzi suubira ebintu bibiri okutemagana ebigambo ebyawulayawula mu bantu ate era n'obukulembeze obulungi kubanga buva mu ebyo kubanga bagamba mu nkyamu mwe muva engolokofu oba oli awo abamu okutakula ebigambo ebyo bikuleetera okukwanika ate abantu ne bakulaba ate naawe awulira ng'otya ebigambo ebyobufuzi bireke tojja kubisobola naye mmanyi nti nga yo sanga erabika erina ebizibu byayo naye ffe Kakiiti tetwabifunye era twebaza Katonda
Okay. Kale nja kusaba tusigale nga tutudde